Nze Nakabale Ronald ndi kansala wa LCC Police Makindye Division abali council KCCA atera mu ngeri emu ye president wa Rotary Club eyakungira okuli olwaliro tuli wano tutaddewo olusiisira lw'ebyobulamu salotegese n'abako kansanga Rotary ya Luzira, Rotary ya King Caesar, ne Rotary ya Clark International University. Naye nga tuyambibwako aba malaria partners. Naye tana apo yabadde nnungi nnyo tujjanjaba tutulidde omusujja tuli nnyo ku musujja kuba omusujja gwe gusinga okutta abantu gusinga obulwadde obulala bwonna. Ekitundu kino kimanyiddwa nga Kiraati, kitundu kya Mugotteko, kitundu kya ghetto Siraamu. Abantu bangi nnyo balina obwetaavu bungi, abasinga emirimu tebalina, bafiirwa emirimu, abamu tebakola, ate balina n'obwetaavu bungi nnyo era n'enfuna yaabwe ntono. Kati abantu abo balumbibwa nnyo endwadde naddala omusujja olw'okuba emyala mingi egiri muno ekisinga gyazibikira, toilets mbi, septic mbi, ebinnya bingi nnyo ebiri muno, amazzi mangi, tulinawo n'ensiko erinaanya awo ereetera embeera y'ensiri okubeera ennyingi nnyo. Ate tukimanyi nti omusujja gwonna gwa nsiri gwe tusinga okuba nagwo wano mu Uganda ne mu Africa okutwalira awamu. Tulinamu n'endwadde eziva ku bujama, eziva ku butanaabangalo, endwadde ng'ebifuba, senyiga, endwadde ez'ensusu, endwadde ezikwata abakyala mu bifo byabwe ebyekyama zimanyiddwa nga UTI, n'endwadde ez'okukolola n'ebiddukano ziva ku butanaabangalo. Twateeseteese olusiisira luno nga tweyambisa ba VHT abasawo baffe ab'oku byalo, nga tweyambisa bireediyo byaffe eby'oku byalo, nga tweyambisa bannakyewa abatuyambyeko okukunga, nga tweyambisa LC eya Sankara Zone batuyambye nnyo okukunga abantu n'okubatuukako. Era nkubiriza abantu baffe okubeera abayonjo, okugeza okunaaba mu ngalo ng'ova emmanju, okunaaba mu ngalo okunaaba kulya mmere, obutaliira ku swaani, giraasi oba bikoko nga bitobye, okuliira ku bintu ebikalu, okulya mu budde, okunywa amazzi amafumbe, okugula emyala gireke kuzibikira, ensiri zireke kuzaaliramu, okusaawa ensiko ezirinaanye, ate n'okusingira ddala okunywa amazzi amafumbe n'okusula mu katimba k'ensiri okwewala endwadde ezo. Tunaazeewala tujja kubeera balamu ate kijja tuyamba okubaamu ne kasente n'okulwanyisa obwavu. Rotary Namakula Kevin from Kongelukuli era nga ndi local leader mu Kiraati mwe tuli olunaku lwa leero Sankara Zone. Olunaku lwa leero tuwadde ne health camp sponsored by Rotary Club of Kongelukuli, my club, ne Rotary Club of Hope Kansanga Luzira, neba malaria killer. Ndi mukulembeze mu kitundu muno mwe tuli ate nga mu Rotary Club ze membership director. Ku nsonga ya leero tanapu ebadde nnungi, batujjanjabye bulungi, eddagala libadde litukakkana n'omutindo era abantu bonna mu kitundu bajjumbidde okulaba nga bafuna obujjanjabi. Olwakubanga bw'omanyi nti era abantu osembeza saaviisi nga bajja mpola mpola, kusaawa etuukeyo okunyuka ate n'olaba nga lwe bajja abangi. Ti babaddewo naye abamu nga tebalina bugumiikiriza. Bazze obbakolako eyasembye ate ayagala asooke yakoze eki eyasoose. Ate nga tekisoboka tuba tulina okugumiikirizigana. Neebaza bapatanasi bonna be tukoze nabo olw'okutusembereza saaviisi mu kitundu naddala malaria killer kuba twalinako ku musomo ogwa malaria ate nga mu kitundu kyange kino kyenkulembera kyennyini kitundu kya Mugotteko ebireeta omusujja gw'ensiri byonna mwe bisibuka naye abantu b'omu kitundu badde bagezezzaako nnyo okulaba nga tusobola okwewala omusujja gw'ensiri n'aba malaria killer nabo ne bajja ne batusomesa engeri gye tuyinza okwewala kuba batuleeteddeyo kamethod akalala ke tuyinza okukozesa kantu kali awo kakolenzaako ne kaaka n'okateeka mu nnyumba omukka ogwo oguvaamu guyambako okutta ensiri mu nnyumba. Then hygiene mu kitundu era nze ng'omukulembeze tubadde tugezezzaako okubeera abayonjo kuba cameras wezitambula around ne we tukoledde leero waliwo emyala naye miyonjo okusinziira nti abantu tugezezzaako okubasomesa okulaba nga beeyonja. Sigadde nze Namakula Kevin, area councillor ate nga member mu Rotary Club of Kongelukuli. Erinnya Serwaniko Richard nga ndi mukulembeze ku kyalo kuno nkola ng'omuwandiisi ate nga ndi musawo ku basawo atandikibwako ba VHT
ffe tukwasaganya ebyobulamu ku bantu baffe generale okubagayidinga bakuumye batya abaana baffe nga balamu. Abantu balina okwebaka mu butimba bw'ensiri, abantu balina okuba abayonjo, abantu balina okugugula emyala. Tube nga tugeza tuli mu kitundu kya Nzigota naye tugezaako kye tusinga obulungi. Olwaleero Rotaract eno nga beegasse omu n'abasawo abaho clinic bazze ne batuwa obujjanjabi tufu nga bwabwereere, era abantu basanyufu nnyo, bakyagadde nnyo, era tanaafuza ne bw'ogira mu background nnungi, abantu bajumbidde. Mutuufu abantu beetaagira ddala services, era n'omukisa bwe gubawo olulala banne tubasaba bakomewo kubanga omulimu bakoze gw'amaanyi. Abantu baffe embeera si nnungi nga bwe mugiraba. Mami anoonya za kawunga, anoonya za kawogo, amakereza tazirina. Neeti twazibawa wano, gavumenti yatuwa neeti ne tuzibawa naye abasinga tebakyazirina. Era abakyala ab'embuto bafunye neeti za bwereere, ab'amaaso babajjanjabye, abantu bakuwadde omusaayi okulaga nti omutima mulungi. So bagasseeko nnyo ku health y'abantu abo abalala bali mu malwaliro abeetaaga omusaayi. So exercise etambudde bulungi, tuli basanyufu ng'abakulembeze n'abatuuze okutwalira wamu ssebo, basanyufu nnyo. N'olulala tubajjanga okubakomewo batuwe service. Erinnya eryange nze Kasozi Richard, DHT atwala ekitundu kino ekya Lukuli Sankara n'okwetoloola wonna. Okujjanjaba kuno okw'olwaleero Rotary Club kwereese aba Rotary Club Lukuli Konge ne Kansanga wamu ne Luzira lutukoledde ddala nnyo bulungi nnyo naddala mu kitundu kyaffe kino. Endwadde ng'ejje tuli mu kitundu ekya Siraamu kituyambye nnyo kubanga ensiri nnyingi n'endwadde endala zijja nga zijja olwa kasasiro omu gwe basuula mu myalo okuva eyo. Rotary eno kyekoze obujjanjabi bwa leero ekoledde ddala bulungi nnyo mu kitundu kyaffe kino ekya Sankara Kibanja, era ffe tweyanzizza nnyo, aba Rotary tubeeyanza nnyo, n'omulundi omulala beeyongere bakomewo bayongere obujjanjabi mu kitundu kino. My name is Nanduti Joyce, a resident of Chibati Zone. I thank the Rotary Club of Konge Lukuri for having brought up this project. First of all, when you go in government hospitals, the medicine is expensive, most especially syrups, but here I've managed to get for free. I thank God for that. My name is Sarah Jennifer. I like the Musawos, and I find my medication. I like the arrangement, and I like them also. I find my treatment, and I've also get my mosquito net, and now good. Tweyanza nnyo bannarotale mwenna abadde ku mukolo guno eno ogw'ennaku ebbiri gwe tubaddeko kampi tubaddeko. Erinnya mpitibwa Mwanje gwe Pepita, nviira mu Mansana Zone, ndi publicity wa Mansana Zone era nva mu muluka gw'e Kansanga. Erinnya yenze Ssekindi Kasim, Chairman LC1 Sankara. Wano wennyini we tuli mu Sankara Zone. Activity ebadde nnungi nnyo. Twakola enteekateeka eno nga tuli ne Rotary Club Kansanga, Rotary Club Lukuli, Rotary Club Luzira, ne tuteekateeka okujjanjaba abantu mu kitundu kyange. Tulina target ya kujjanjaba abantu 4, ne twesanze nga tujjanjaba abantu nga 5. Service ebadde nnungi nnyo ng'ate yonna ya bwereere, okuli okukuula amannyo n'okugajjanjaba amaaso, abakyala ab'embuto, n'endwadde endala zonna ezisinga obungi, omusujja gw'ensiri, okugaba omusaayi, antenatal, okugamba byonna bibadde bitambulira ddala bulungi. So tuli basanyufu nnyo eri Rotary Club ezo zonna okuba nti zasobodde okukwatagana ne zituwa ssente nnyingi nnyo ez'okuyamba abantu wano, n'okwebaza abadokita bonna abasobodde okwetaba mu nteekateeka eno ey'okujjanjaba abantu baffe. Ebitundu bino ebya ghetto tuba n'okusoomoozebwa kungi nnyo naddala eri ebyobulamu kubanga abantu tebabeera na ssente, abantu babeera baavu nnyo. Nina eddwaliro lyange lino lyolaba erya Sankara General Clinic, n'omuntu asobola okujja neyeewola empeke za nusu 5, neyeewola empeke za nusu 3, kugamba ajja n'agula eddagala n'okwekebeza teyeekebeza. Kati for example nga mashini eno eri wano ekebera amaaso, omuntu ogenda okwekebeza amaaso kitwala ssente nnyingi nnyo. Nange kennyini ne mukyala wange yakamala kunfaako omwezi nga gumu n'ekitundu wano musawo, naye twagenda okugenda mu ddwaliro nga tetwekebeezanga kansa,
like ne TB w'omagumba katugenda tukawa kudwala ekibonerezo TB w'omagumba akuze nnyo n'aluzinga obulamu. So okwekebeza kikulu nnyo ekiseera ebisinga ekitulembesa okwekebeza ssente. Abantu batya amalwaliro, abantu batya obujjanjabi n'ekirala awareness. Kati olutandika ekirabu etuyambye nnyo ku awareness kubanga obwedda tujjako abantu HIV akawuka akaleta mukenenya okirabira ddala nga ddala kintu kyankizo nnyo eri abatuuze baffe bonna okulaba nti bafuna saavisi eyo efaanana bwetyo. Abantu batya okwekebeza n'olumu abasawo saavisi we basemberera kiba kitambula bulungi. Awo nojja kubira gavumenti omulanga otandika kirabu zino eziwengayo chances ez'amaanyi naffe abantu abalina amalwaliro gano agali mu bitundu bino ebya ghetto babenga bajja nnyo kulaba nga batuddiza kugamba waliwo percentage yakomangawo 25% nekomawo eno ku ground okulaba nti tusobola okugattagatta obuyambi obwo asobola okuyamba abantu baffe kusalira obujjanjabi naye ng'obujjanjabi bwo tebuli bulungi naddala mu bitundu bya ghetto. Ebiseera byankuba wabaddewo okugaba obutimba bw'ensiri mosquito nets so kibadde kirabikira ddala bulungi nti ddala kiyamba ku bantu baffe kulaba nga basobola okujjanjaba basobola okutereera. Okusoomooza kwe tusinza okusanga mu mulimu guno eno kiri ku mindset naddala mu kwekebeza n'okugaba omusaayi. Ekisooka abantu bangi tebaagala kwekebeza naddala kawuka naddala abaami tebaagala kwekebeza kawuka akaleta mukenenya. Then okugaba omusaayi abantu balowooza nti oba waliwo ekyuma ekikola omusaayi mu Uganda bwe batuuka mu malwaliro nga abantu babe bafunye accident oba nga balina obuzibu bwonna wesanga nga baagala nnyo embeera y'okubatayamba n'omusaayi naye abantu okugaba omusaayi kwegamba kyakubanyonnyola nnyo n'ekigenza ewala. Okusoomooza okulala facilities kati olaba kati facility engene y'eddwaliro lyange si nene nnyo ne waliwo kakati ebintu ebimu nga byetaaga privacy ng'okuula amannyo cancer screening antenatal biki so bitundu nga bino tewaliyo facilities nneneko so gavumenti erina okupulaninga kufuna ezo facilities enneneko zibe nga zibeera mu bitundu bino ebya wansi okusobola okwanguya enteekateeka nga ezifaanana bwe ziti ez'okujjanjaba abantu.